either okwata Bombo Road oba n'okwata Jinja Road. N'omyansa n'obulawo. Sibya gamambo. Kati mujjukira Idi Amin yo government bwe yali egwa. Amawulire galaga nti yali mu maka ge Ruzira eyo nga ku mazzi. Naye newankubadde nga yali musajja mukakwanga aba mu kitundu eri ekya West Nile. Ennyonyi yagivuga dda Jinja. Okitegeera Abaganda bagambira nti ekyekangula kimanya muzira. Osooka kunoonya gw'ogenda kuyita misinde obisootingireeyo. Idi Amin helicopter chope y'amagye bw'ategeera nti Kampala agudde. Era nti abakombozi bamusazeeko bamututte agenda okuba entebe nga bibi nagamba kati omugezi akwatawa nga tasobola ku ennyonyi tesobola kukiibiriza kuyita mu kibuga district ene mutwale mu West Nile kati yaddukira mu East ate nga mu East si ye waabwe nga ayina genda mu West Nile oba oli awo yasooka genda mu East bwe yatuuka Jinja nasooka n'avaamu n'agumya abasirikale n'agamba nti nze bwe mulaba ababazze ngenda bakubakuba ngenda bamalawonza Idi Amin Sisaaga kumbe yali aweta era yasinziira eyo nadduka kati ekimbadde bagamba nti obukulembeze bwe bukyuka buli muntu akwata wuwe Minisita w'Egindi ate n'omusanga ng'ali gini mbeera yakwekweka kati mbasigira ekyali Iraq baasaasaana buli omu naye Saddam yasobola okudduka yadda mu kitundu kyebwabwe kumpi n'ekibuga kye baali bayita Tikrit nga bw'ogenda okuleka nti otegeera kati operation gye bayita Ready Down akatundu ke bayita Edi Dawul Iraq okuwulirana Tikrit we yali ekulemberwa Major General Raymond Odieno America Colonel James Hickey America Lieutenant Colonel Steve Russo miaka 13 egiyise no miaka 20 egiyise katugaye nti 20 because gwali mwaka gwa 2003 America take first brigade combat team task force 121 C squadron delta force ISA bonna nga bagenda kufaafagana kunoonya Saddam Hussein kati bagiyita atuliriza Ready Down ekigambo kino Ready Down Abamerika barungi nnyo mu kunikineminga operations zaabwe ba mu kuneminga kibayita Ready Down emabega eri mu mwaka gw'1984 Abamerika bayinayo ka drama oba film yali ya action bwengamba film ya action gabeera masasi ebiseera bisinga mu abalabe ba film at least ekyo mukimanyi nti era osobola okugenda webatunda film ga nti njagala ka action atunda film abaira ategedde nti oyagala byakulwana kwekuba kati mu 1984 waliwo akafilimu akaali famous ennyo mu America yali director John Milius yakadirectinga kati filimu eno yali eraga ekiyinza okubaawo mu ssematalo w'okusatu nti mu ssematalo w'okusatu baali balaga nga America alumbiddwa Russia okitegeera America nga alumbiddwa Russia naye yali filimu tekyaliwo kati balaga nti America yali alumbiddwa Russia era nga bagituumye Ready Dawn lyerinnya libaali bagiyita era ne bakulaga nti wali waliwo abasajja abarasha baali babeera munda mu bitundu ebyo bya America ekitundu kiyitibwa Colorado nga babayita ba Wolverines nti bano be bagenda maso n'okuba nti bakola obulumbaganyi ku America kakati mu mbeera eyo America nejjukira mu mannya gonna ge yali esobola okukozesa ne bakozesa kino Operation Ready Down okunoonya Saddam Hussein ne baginikineminga yaki kunoonya Saddam bamunoonyeza ki bawulira nga tebali safe nga tebamukutte kati okuva mu July owa 2003 okutuuka mu December omwaka gwe gumu amagye ga America atuliriza task force ekibinja ekyo task force 121 gakola operations endala kati en operation yali emu kweza nnyingi ze bakola ne wali waliwo endala ezitaali successful
kati ezitaali successful tebasobola kutubuulira botya bwe zakolebwa nene zonna zaapangibwa okufaananako nga neeno eyali successful ne bamufuna waliwo endala ze baapanga kati waliwo endala ze baapanga obulungi zaali 12 zaali unsuccessful ne batuuka awantu baleese ennyonyi baleese buli kimu babagambye nti omukulu ali wano nga taliiwo kati ng'ojje kukola ennumba 12 operations 12 ze baakola okunoonya Saddam banne bye yali akulembera nabo mu gavumenti naddala mu kibiina ekya birth party baabakolako ennumba endala 6 America yakola operations 6 okunoonya abantu ba Saddam abatabani abakulu abaali mu gavumenti abaali mu magye baminisita n'abalala ezaali zisoba mu 6 ye Saddam Hussein baamukolako 12 olulumba lwe 13 lwerwo lwe bayita operation ready down America mwe yakwatira omusajja ono Saddam Hussein. Kakati yeyo operation ready dawn. Kakati katutandike bwe tuti. Nabukulembeze nga bumaze okulabika nti bugwa ekyo badde okitegedde. Weeks ezaddako kubanga zaali weeks 3. Ebbanga eryaddako emyezi 9 ne batandika manhunt okumunoonya. Nga bamwagala bajje bamukwate. Abamerika baateeka nnyo essira ku bitundu ebyali birinaanye ekibuga Tikrit ekyo baakitunuulira nnyo ga nti Saddam engeri gyagala ennyo ewaabwe Tikrit eyo engeri gyekiri nti waliyo bantu be bayinza obutamuvaamu mangu. Abamerika baakirowoozaako nti ono ayinza okuba Tikrit gye yali ava awaali amaka ga Saddam ag'omukyalo era nga yali yasibuka kumpi n'ebijja ebyabajjajjaabe ne mugamba nti kaakati wano tulina okuteeka essira. Era Amerika neyungula ttiimu ez'enjawulo nga mulimu ba army interrogators nga mulimu counter intelligence agents ne ba interpreters abagenda okunoonyereza mawulire ag'ekikesi abagenda okukunya ba interrogators ba interpreters abagenda kubanga baali basajja boogera olulimi Oluwarabu kati ng'erina okumakinga sure nti ne ba interrogators abo manya ba interpreters egenda nabo. Era mu ssama yenna omwaka gwa 2003 nga bano gye bali Tikrit n'ebitundu ebirinaanyeewo buli lunaku wabeerangawo daily interactions tiimu zino nga mweziri mu bantu bawanayinshi abantu abawansi local Iraqi citizens nga buli bamubuuza at least kyamanyi ku mayitire ga Saddam Hussein naye nga bali mu kitundu ki Tikrit lwakitura owe Iraq mu biseera ebyo gye yali ava kati ne bakuba beesa awo kumpi n'amaka n'ekitundu Saddam yali azaalibwa anya nti kakati bano bwe tulina okutagetenga okusooka ali ludda wa omulabako sengawe abeera ku mutala gundi omumanyi Saddam Hussein abadde ajjawo nnyo wano baba baddaze ku kitundu embeera ebadde ebeera etya maka ki gasinga okukyalira maka ki agabadde gasinga okuvaamu abaana abali mu gavumenti n'ebirala ng'ebyo batandika interrogations bakola intelligence nga bali wamu ne ba interpreters bannansi ba Iraq baali bapangisizza nga bamanyi olulimi Oluwarabu banoonya Saddam Hussein ng'empiso okumala emyezi 9 finally ku lulumba lwe 13 mwezi 12 zebaali basoose okukola olulumba namba 13 ne baneetinga Saddam Hussein kali tuli Tikrit tukoma tutandikira awo bamunoonya talabika.
Mu kiseera kino ekya Ramadan, MTN Momo egenda kuwa eddakiika 30 ne MBs 10 singa ogula airtime okutandikira ku $5 n'okudda waggulu. Ng'eddakiika zino kw'ossa ne data bundles zikola okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Ate mu mawulire amalala, MTN ekuwadde omukisa ogw'okutuukiriza empagi y'okuwa zaka mu Ramadan eno. Ky'olina okukola kyangu nnyo, nyiga *165*3#. Oyingizeemu merchant namba 7666 ogoberere endagiriro okusobola okuwaayo eri abeetaavu. Oluvannyuma MTN Momo ne Salamu TV sente ezo bajja kuzikozesa okusobola okugula ebyetaagisa eri abeetaavu. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya gutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. 3 Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe eziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku 3 Ways ekitwawula ku balala. Ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ezekuusa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa Buloba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763 oba ku noti 393 193 2 noti emu. Kati gwe mufuna mpola okyasobolera ddala okufuuka landlord. Poloti zaffe zisaliddwako ebitundu 2 ku buli 100. Kozesa Movit Habo Jelly ne Movit Habo Soap nga bino byonna bikoleddwa mu ddagala lyaffe ery'obutonde ebika 7 birambirira okukuyambako okukuma olususu lwo eri endwadde ez'enjawulo okusiyibwa binnamakula oluwere n'endwadde endala nnyingi ezirumba olususu. Movit All Day Confidence. Mu kiseera kino ekya Ramadan, MTN Momo egenda kuwa eddakiika 30 ne MBs 10 singa ogula airtime okutandikira ku $5 n'okudda waggulu. Ng'eddakiika zino kw'ossa ne data bundles zikola okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Ate mu mawulire amalala, MTN ekuwadde omukisa ogw'okutuukiriza empagi y'okuwa zaka mu Ramadan eno. Ky'olina okukola kyangu nnyo, nyiga *165*3#. Oyingizeemu merchant namba 7666 ogoberere endagiriro okusobola okuwaayo eri abeetaavu. Oluvannyuma MTN Momo ne Salamu TV sente ezo bajja kuzikozesa okusobola okugula ebyetaagisa eri abeetaavu. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School lyadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi. Omuntu awunya ati ebintu ebyo. Totawaana Ibn Hamis Senior Secondary School Matugga Kigogwa. Alese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukuto gwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyola okulungi. Basomesa secular Islamic theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo kyebayita ta'afiz ng'essira tulitadde nnyo ku masomo ga sciences. Balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi. Bw'osomera ku Ibn Hamis Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu universities mu mawanga nga United Arab Emirates, Qatar, Kuwait ne Saudi Arabia. Kubwerere tusangibwa Bomba Road Matugga Kigogwa miles 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65.
kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis Spices fe abali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva emigaati kaawa w'oku caayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala tea masala jinga mixed spices muchus mix n'ebirala bingi kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala Balikis Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu aba hotel mbazigiridde bwe nga mwagala okuuma bakasitoma bammwe ate nammwe bali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana Balikis Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga okumanya ebisingawo bakubire ku 075 803 39 ne ku 078 227 214 Balikis Spices akawoowo gwe omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti empale amakooti blazer ziri first class tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulese amasuuti n'empale okuva Bungereza Turkey France Italy Bangladesh Thailand North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses George C&S Next H&M n'endala mu saizi zonna ne fitting Badrus Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza ne bwe oyagala container tugikuwa gwe omwami alina omukolo tukuletedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi essimu 0773 33 7 66 oba 0701 69 74 72 waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli kyayagala wonna wayagalidde nga tewali amukomako omuntu oyo yeggwe ku yintaneti ya 5G edduka emisinde ekyali gyakuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN bwe twegatta tufuuka bannantameggwa wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye naawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kiraasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba oba ifeel how or I feel what Hello? Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *109# oba kozesa Manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Saddam Hussein wetuli B'Amerika bamunoonya badde maze okutegeeza nti bateeka nnyisira etikuriti emyezi gyali 9 naye mugende etikuriti oba oli awo baali tebamanyi wa bulungi bayinza kutandikira kati maaso ogenda kukitegeera bwe kibalemerera okusooka kubanga botageti yabu yali nti tugende mu kitundu Saddam gye yali asibuka era ebitundu bino ebirina kibuga Tikrit ne batandika okunoonyereza ayinza kubanga ali luddawa naye initially mu kusooka abasajja bano batagetinga nnyo Abamerika batagetinga nnyo HVTs high value targets ntegeeza abakulu abaali mu gavumenti ya Saddam Hussein Bannabanja Bakatumba Wamala Bufranka tumwebaze ne banoonya na David Muhozi mpakyakulabirako ganti kakatusoke tunoonye bano era waliwo list yali efulumiziddwa nga bagiyita black list nabagambye oba nakibagamba luli nti Amerika eyo
omuntu omu ayinza okiyita ejjoogo era nga ndowooza lyali jjoogo gwetebereza ensi endala Rwanda bwe bayinza okujja wano ne bajjako gavumenti eya wano kati omukulembeze wa wano mwami Museveni Yoweri Kaguta Tibahaborwa ne bamukuba ku posters ne bagenda nga bamutimba nti ono tumwetaaga amulabyeko kwata bukwasi muleete wano abadde omukulembeze w'eggwanga nga gwe batimbye. Subhanallah. Okiwulira byonna nno bibaawo naye nze njigamu ekintu kimu nti Mungu akyusa emirembe. Iraq eyali pulezidenti atiika Amerika si yakyusa emirembe, Katonda yagera. Mungu yamugerera nti bali b'Amerika be balijja nga bannansi tukkirize tugambe nti nga bamulemereddwa naye nga Mungu yagera ajaliye nti oyo Saddam bali b'Amerika be balijja ne bamutwala. Bannansi muyinza okuba temulina busobozi bwonna kati balibeera b'Amerika. Bannansi matunga tebamanyi kuba Mungu talina bwe yakibagambira nti wabula ndowooza baali balinamu essuubi n'okukkiriza nti Katonda yakola buli kimu. Daba yali omukulembeze atiika Saddam Hussein. Akaseera katuuka nga gwe batimbye mu kibuga nga tali nga Mufti Menke nti ayinayo nga bw'olaba n'atimba nti Mufti Menke abayite Makerere mu lecture. No, ng'ekyo mutimbizza nga bakola ki? Banoonya omukulembeze abadde akulembera abadde ayita ku Northern Bypass ne basiba byonna byakulabirako nga gwe bakola ki? Ng'asobola okuyita bwayise era akasimanyi eyonja bwa byakulabirako byawano ne babasiba eddakiika 30 omukulu ayitawo. Kaseera ne katuuka nga bamutimbye noyita wali mu Northern wansi mu taawo n'olaba nga posta ziri awo mpitirivu emiti gy'amasannyalaze ku bizimbe ku pavements nga kuliko posta za Saddam Hussein ndi bannange amulabyeko tumwetaaga ani former leader. Mungu munene kale batandika omukola kyomuyigga bamutimba ne banne batabani be otubeetaaga bafulumya blacklist yaliko abaali mu gavumenti bonna kwebali ba most wanted. Oluusi baali bagiyita deck of cards. Babeetaaga blacklist akulembedde blacklist HVT1 ye Saddam Hussein bamwetaaga. Kati Amerika ngemaze okukola ekyo waliwo RS access balina abantu bebafuna abaali mu gavumenti eya Baath Party yali ekulembera. Waliwo presidential secretary we bamukwata mu mid-June 23 nga balowooza nti anaabaako kyabayamba bayiga. Amagye ga Amerika ne gongera okuneetinga okukwata high value targets abanene abaali ku blacklist gye baali bafulumiza bawerako bakwatibwa naye bakizuula luvannyuma nti yadde nga baali balina be bakutte abaali mu regime but they were no closer to catching Saddam Hussein. Baali tebali kumpi yadde okwata Saddam Hussein. Era intelligence ya America bakirealizinga bakitegeera that the political leaders were not the best path
to finding Saddam bakitegera nti bana abakulembeze bali akulembera nabo bali tebasobola bakozesa kufuna Saddam Hussein. Bakimanya nti abakulu yadde babalabanga nga bali mu byabufuzi naye ng'omukulu sebo tebasobola kubeemalirayo. Muntu mumulaba nga ali kumpi nnyo ne president naye nga tamanyi president. Ekyo kisoboka. Kakati bafuna okuwabulwa okuva Pentagon ne mu ba analyst nti baali balina okufokasinga on Saddam Hussein's personal connections. Nebaga nti omuntu kale asobola okubeera ne minister naye nga si tamwinaako nnyo kali awo ng'ekibagatta mirimu. Muntu nalonda omuntu naye nga jase ina kyayisaawo naye ne wabaawo abantu ab'oku lusegere abakonnekitinga obutereevu n'omukulembeze w'eggwanga. Osanga omuntu nga talina kifo wano kyalimu naye ng'asobola okubira President Museveni essimu agikwata. N'osanga cabinet minister ng'okulaba president kimutwalira akaseera. Nabagambye nti mbeera Uganda, Kampala, ebyokulabirako njabbawa bya wano. Kati intelligence analyst ab'ekibinja ekyokuna infantry division 1st brigade combat team ne bagamba bano babadde akulembera nabo tubayiseemu naye info gye tubajjeemu temala bulungi kututegeeza musajja wayinza okubanga waali myezi gigenderedde mamunoonya. Kakati bano ne bayiya ne bagamba nti kati tulina kunoonya bantu bakulusegere sinakindi abafamire ab'ekyalo twababuuza byonna byakolaki kati katunoonye abafamire. Ne badevelopinga kye bayita 3-tier strategy TTS. Bano abasajja badevelopinga system gye strategy enkola gye batuuma TTS. Bagamba eno ejja tuyamba era yabayamba nga bwogenda okulya kanji kunyonyole 3-tier strategy. Baamerika ne bagidevelopinga kati ne bagamba nti baali bazudde nti waliwo families 5 who had known Saddam Hussein since his childhood. Ne bategeera nti waliwo families 5 bweziti ezaali zimanyi Saddam Hussein okuva nga akyali mwana muto ng'avubuka byonna bimukwatako nga babimanyi. America n'ekizuula nti eriyo families zaali 5 bweziti. Bagamba okay kati tulina kunoonya families ezo. Intelligence ya America nga yeyambisa 1st brigade combat team 1st BCT era nga beyambisa special operations task force 21 ekibinja ekyenjawulo 121 ne bateekawo link analysis diagrams. Bagenda ku board ne bakuba zi diagrams eziraga family network ya Saddam because mu byonna mukimanyi nti eyawaayo Saddam yali amuyinako oluganda. Kati awe tutuuka basooka kola analysis nga balaga network link analysis diagrams nga zibalaga network ya family ya Saddam Hussein. Agamba okay kati focus ezewa ezze ku family bano ba minister beeri akulembera nabo mu gavumenti babatadde nti abo baali bakozi. Mikyala Nabbanja bamujja bujja eri Kakumiro Bunyolo tamanyi nnyo bikwata ku mwami Museveni. Kati awo ne bamuta katunoonye ku bano ne basembera kompi
because tewali muntu agenda kumanya kusinga family yo okujjako abatono ennyo aba family babeera bamanyi nti oyo bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. America neddaawo kati baatandika naki baatandika ne personal relationships wakati we ne closest confidence and family members. Basooka kutagetinga enkolagana ye n'abantu wano mu kutagetinga wano tebaatunuulira nnyo family naye bagamba nti muntu ki gwabadde abeera ennyo ku lusegere ne mu ba family mubaamu booteeyabiza nnyo ne bongera okuzuula baani abo mu family kuba magambye nti bazuula families 5 kati ne bamanya nti mu families zino 5 era bateeka okubaawo abo abamuli ku lusegere be basooka okutagetinga mu families 5 nga bazitegedde naddala ezaali ziva mu tikrit. Kati ne batandika individuals were captured or detained. Abantu abawerako muntu ku muntu ne batandika okukwatibwa. Interrogations ze babakolako buli gwe bakwata oba ono mutabani wa ssenga oba kizibwe oba ani wani kati nga buli gwe bakwata abongera connection. Buli gwe bakwatanga nga akola ki nga abongera connection ne bamanya ne zilayini zonna nti gwe tukutte mutabani wa ssenga gundi abantu bavaamu be bano layini gyavaamu yeeno enkolagana ye n'omukulu eri bweti oba ekoma wano byonna ne babitegeera era buli gwe bakwatanga nga bamaze omujjamu information nga batagetinga atuliriza ewerako abasajja b'Amerika okuva mu sources ez'enjawulo zali akolagana nazo ennyo kweze zaali zimuyinako oluganda nabo baali bava etikret. Saddam yabasemba okulira bwe bategeera nti famire y'abamusiriti yaginako oluganda lwetutamanyi oba yali lugatta lutya naye yabalinako oluganda kati nga babodegaadi bano katugambe nti ejje lyali likuma president nga mwajja abavubuka bamusiriti. Omukulembeze w'eggwanga yenna ateekeddwa okumakinga sure nti ejje limubeera ku lusegere at least babeera ba Luganda. Ero tebamala gali kuruutinga buli muntu tebamala katolowooza tokirowoozaako olw'okuba nabagambe nti ngenda bba byakulabeko bye Uganda kati waliwo alowoozezza ku SFC ejje likuma omukulembeze w'eggwanga tebamala gagira batyo. Oteekwa okuba nga alesi abasingamu ku bo ba Luganda nabanyumiza ku baana bano abakuuma Kim babalondolera okuva eddala nga bakyali bato okuyingira ejje eryo olondolwa okuva nga okyali muto ne bakuweerera ne bakuteekamu ekyabo. Kati Saddam ye yali alina bamusiriti era abo nga abalinako oluganda. Kati America etegeera okukwatibwa kwa Saddam Hussein America emala kutegeera family yali evamu ba bodyguard be. Bodyguard abeera muntu wa ku lusegere ennyo amanya ebintu bingi abo abaana be bawulira ne ku ssimu oluusi abakulembeze ze bakuba kuba alina omubeerako bawuliriza ateekwa kubanga wakumpi nnyo. Kati America kwe tugenda okudda mu ssaawa ey'okubiri etegedde family mwali muva ba bodyguard nga bagiyita Ali Muslit Brothers. America negamba ketutegedde ekyo ono tujja kumunoonya tujja kumufuna. Kati nga balina okwetolola family yonna okuva ku A paka ku Z bamanye ani yali akozeeko ne Saddam kubanga eno family teyakoma bukomi kuvaamu ba bodyguard wabula ne baddereva
abaali bavuga omukulu ba pilot abaali bavuga omukulu America n'ekigonega waliwo family yaba bamusiliti kati ne batandika intelligence ku family eno okuzuula balabe bayinza okuba nga bamanyi omukulu waali bafuna batya Saddam nga beyambisa ali musiliti family awe tugenda okutandikira mu ssaawa ey'okubiri nenga tuli mu ALIPOOTA namutaika yenza omukugu lukungu NUHU eno ye 107.9 PAL FM eno ye 107.9 PAL FM radio yo etaliza nsonga yonna 107.9 PAL FM ekula ly'omuntu wa bulijjo mujebaleko amanya gange ezennyombe Mahamud omuzadde nyina amawulire amalungi olina omwizi yamaze P7 senior 4 oba senior 6 ku Apple Skills Institute twegatiddwako ekitongole ekya NUHU Dubai Foundation bawadde abaana 200 omukisa gw'okweyongerayo okusoma basasuliddwa tuition yenna ng'omuyizi ajja kusasula functional fees yekka buli semester omuyizi owadde asasula emitwalo 36 ataba ekisulo emitwalo 86 buli semester mu masomo gano wammanga journalism and mass communication TV and film production, omuli video editing, ne photography, graphics designing, decoration, plumbing, hotel and institutional catering, ebyokwalinga amasanyalaze, tailoring, fashion design, n'amasomo amalala mangi. Booking a form yo ng'oyita ku 0754 200 500 oba 0703 33 33 97 tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne NUHU Dubai Foundation. Kankwanjulire Mende Kalema Memorial Secondary School somero lya dene boarding bawala n'abalenzi nga lisomesa eddiini n'ebyensi ku Mende Kalema Memorial Secondary School omwana asomesebwa bakugubeerere ekifo kigazi ddala nga waliwo n'ebisaawe nga kwotadde n'ennimiro abaana mwe basomera ebyobulimi bava ku bitone by'abaana omuli omupiira volleyball netball n'ebitone ebirala bingi okuteekako okubayigiriza ebyemikono ne kompyuta bagaba ne basale leeta omwana omuwandiise katikati essomero lisangibwa kilometers 10 okuva ku mayiro 13 ku Hoima Road oba kilometers 8 okuva mu tawuni y'e Matugga okumanya ebisingawo bakubire ku 0704 888 999 65 ne 0781 24 13 34. Nyumirwa enkola esinga n'essimu ya Itel P55T ng'enejjirako charger eya watts 18 RAM wa GB 16 ate nga storage eri mu GB 128 k'ogatta kamera eya megapixels 5 kyusa essimu yo nga weefulira Itel erina eryanda erya milliamps 6 ng'ojja kwerabira omupiira okuva we gutandise okutuuka ku goal esembayo. Ogatta GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3 olunyumira okulaba yo TV essimu eno weeri ku maduka ga Itel ne MTN wonna mu ggwanga. Itel nyumirwa obulamu obusingawo. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Muli mu kunyumirwa akaseera akasuffu ne bazaddebo nga wabaawo akonkona nga bakizibwe bwe batuuse ate nga bakusinga n'obunene mama ng'aleeta enkoko enkalirire abagenyi kabasooke balye gw'ojja kulya akawawaatiro nga wewombeeka okusabira emmere nga gwe wagudde edda mu sowaani y'ebifi by'abakizibwebwo nkukutte otodduka bawe coke weeyagale kubanga abagenyi b'obadde tosuubira enkoko enkalirire ne coke annyogoga obulungi bigattewo mu buli mbeera. Coca-Cola Real Magic. Munnange si buli lunaku nti oyagala okufumba kyokka lw'ofumbye ate appetite neebula kyokka ng'olina abagenyi b'osuubira kale bitama gaasi temuli toyagala kukwata mu manda kyokka okuteeka ku switchboard nga n'amasanyalaze gagenze lekerawo okulowooleza kuno nakuli nnywa ka Coca-Cola akannyogoga obulungi buli kimu kidde mu nteeko ofune amaanyi n'akamwenyumwenyu oyo ye ice cold coke atasaanye kubula ku kijjulo ebeera nkiyo oba ku kabaga nnywa ka Coca-Cola akannyogoga obulungi ofune eddekende.
kino kirango kya njawulo aba King Yutang by Technology abakugu okuva Korea ne China bajjanjaba n'okuzuula endwadde ezitamanyiddwa ne zizuuka. Balina ebyuma ebifulumya ebifaananyi ku buli kitundu kyonna eky'omubiri gwo era nga bakozesa eddagala okuva China ne Korea. Osasula emitwalo 3 n'ekitundu zokka okukebera omubiri gwonna. Aba King Yutang by Technology basangibwa Kamwokya mu maaso ga Uganda Museum nga bakola okuva ku Monday okutuuka ku Saturday. Okumanya ebisingawo kubira musawo Betty ku simu zino wammanga 0775 23 71 oba 0706 emunya 2400 nziddamu nti 0775 23 71 oba 0706 14 2400. Giron Technical Services to dealing mu bintu nga biodigester, septic tank system, biogas production, camera installation, electrical installation, plumbing ne construction ideas endala. Tulina obukugu okusinga ddala ku biodigesters, tugikuzimbira obulungi nga tewunya, ewangala, tenunwamu, eli environmental friendly, nyangu okuddaabiriza. Tusangibwa Nansana okumpi ne Ivory Hotel, osobola tukubirako ku simu zaffe zino wammanga, not 7 not 8 nya not emu not mukaga oba ku MTN not 7 mukaga emu mukaga not 55 mukaga. Giron Technical Services, we build to last. Sasula school fees z'omwana wo taamu eno ne MTN Momo. Oyingira akalulu ak'okwewangulira school fees. Katuweereza ssente mu ngeri eyeesigika ate nga nnyangu ddala. Ofune omukisa okwewangulira ebirabo ebinene ne Momo. Kozesa Momo app oba onyige *155*8#. Nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN. Sasula school fees z'omwana wo taamu eno ne MTN Momo. Oyingira akalulu ak'okwewangulira school fees. Katuweereza ssente mu ngeri eyeesigika ate nga nnyangu ddala. Ofune omukisa okwewangulira ebirabo ebinene ne Momo. Kozesa Momo app oba onyige *155*8#. Nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN. Sasula school fees z'omwana wo taamu eno ne MTN Momo. Oyingira akalulu ak'okwewangulira school fees. Katuweereza ssente mu ngeri eyeesigika ate nga nnyangu ddala. Ofune omukisa okwewangulira ebirabo ebinene ne Momo. Kozesa Momo app oba onyige *155*8#. Nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN. Akyatuliza ebale nnyo nkwaniriza mu ssaawa yaffe n'eyokubiri ziri eddakiika 5 zokka ezise ku ssaawa 5. Tugenda paka ku ssaawa zaffe zijja kuba 6 mpola mpola. Onawo osinzire okulabika nti tugoberera munywanyi Dr. Kayima. Ekyokuna Infantry Division mu kunoonyereza James Ferguson mu America yagamba bwati nti bamusiriiti bano baali ki era nti babayamba nnyo 23 eyali asembayo obuto mu famire y'abamusiriiti bamukwata, musiriiti omuto bamukwata era ne bamutwala mu 4th Infantry Division okumwako bamubu avuga mukulu waffe Ibrahim Ali Musiriti. Kati mbagambe nti Ibrahim Ali Musiriti yali omu ku bantu abatono ennyo Saddam Hussein bye yali atrustinga. Abantu Saddam Hussein bye yali atrustinga bye yalinamu obwesige. Kati n'abagamba nti munoonye oyo naye nga balina kusooka kufuna dereeva we era bafuna Basim Latif ne bamukunya yalina babuulira awali Ibrahim Ali Musiriti. Mu kumukunya ennyo dereeva Basim Latif finally ababuulira Ibrahim Ali Musiriti waali era abategeeza nti oyo nze muvuga naye alipootinga butereevu ewa Saddam. Amerika nesemberera bakitegedde nti Ali Musiriti Ibrahim kyali wa Saddam Hussein era amutuukako butereevu. Events began to move quickly
after the Basim interrogation bamaze okufuna info kati katugambe nti basigazaayo ekijinji kimu okutuuka ku Saddam gwe bafunyeeko information ye musajja eyali atuukirira omu ku batono abaali batuukirira Saddam. Kati ono dereva bakakasiza bagamba nti omusajja amutuukirira. Desemba atuliriza ennaku z'omwezi nga 13 omwaka gwa 2023 owulira eje erya task force 121 ne bagendera ku ndagiriro eyabaweebwa Basim Latif banoonyaani Ibrahim al-Musiliti nga gwe bayiga. Era byonna ebyabaweebwa Basim bibayamba Amerika ekwata Ibrahim al-Musiliti nga 13 Desemba 23. Ono bamufunye naye nga yali ki era nga bagamba nti mu kumufuna baali bafunye Saddam bo balowooza kubanga nabategeezezza nti baatandika okutegeeza famire za Saddam famire 5 mu famire ze 5 mwe mwali nene famire y'Abamusiriti ne bazuula nti ey'Abamusiriti yali esobola okubakolera okusinga famire endala zonna kubanga eno mwavanga ne ba bodyguard bakuumanga omukulu. Ba bodyguard ebiseera ebisinga be basembayo omukulu nga anaagwa era mujjukira ekyali Libya nti Gaddafi yafa ne ba bodyguard abatonotono be basembayo amagye g'eggwanga gasobola okusatulukuka ne bodyguard. Kaakati bafunye Ibrahim al-Musiliti. Bano baali sure nti amanyi Saddam waali bamukolako interrogation okumala akaseera and finally omusajja ono eyalina oluganda ku Saddam Hussein Ibrahim eyali mukwano gwa Saddam nfanfe Ibrahim finally abagamba omukulu waali owulidde olukwe finally abagamba nti omukulu ali wano Ibrahim al-Musiliti yawaayo Saddam Hussein naye ekyokuwaayo Saddam Hussein tekyali kyakwolwo kyali kivudde mabega. Amerika bwe yafunanga gwefunye ng'agisindika ku mulala omulala ng'emujja mu information ng'agyongerayo paka ebaatuuka ku dereva wa Ibrahim al-Musiliti. Dereva abatuusa ku Ibrahim yennyini atera n'abakakasa nti yali atuuke wa Saddam. Kati Ibrahim kituufu n'alagirira Abamerika okuge awaali Saddam Hussein. Simanyi mu byonna oba osobola okunenya Ibrahim Burayimu ono. Simanyi nti oba osobola okumunenya nti yawaayo mukwano gwe muganda we olw'ensonga nti yali chain of interrogation eyakolebwa. Era nga bwe nabagambye nti ku mulundi guli Amerika yali yateekawo $1,000,000 25 obukadde 25 obwa dola abatabani nga baliko $15,000. Eyawaayo abatabani seeka gwe nakubulya ku mulundi guli ye bamuwa 3 ne bamutwala mu Amerika oba oli awo gyali bw'aba tafanga ebimukwatako tebaddamu bitubuulira. Kati Saddam aliko obukadde 25 naye tebabuwa Ibrahim tebamuwa sente zino. Ibrahim tebamuwa sente za kuwaayo Saddam Hussein. Lwaki? Abamerika bagamba nti ono yadde yabalagirira teyamuwaayo mu kwagala. Bamala kumukunya
kale katugambe n'okumutulugunya n'awaayo mukama we era ekirabo kye baali bataddewo tebaakigabira muntu yenna because nti it was through intelligence okufuna Saddam baayita mu bukesi okumufuna si muntu kuvaayo ne yeewaayo nga Seeka erinnya lya Seeka nno ndyerabidde bwe nali mbanyumiza story eya wiiki ewedde nga bakwata abatabani Seeka yeewaayo saa 2 za kiro nga amaze okusaala eshaayi ng'olugambo lumwokya alina emitima ebiri pano baana bakyali wange naye ati waliwo n'ekisawo kya ssente omutima gugenda okusiba gwasibira ku kisawo kya ssente bukadde 3 n'abawaayo era ye baabumuwa kati Ibrahim yagaana bambi no teyagaana ssente naye tebaazimuwa kubanga Amerika egamba ti teyakikola mu kweyagalira kati Ibrahim al-Musiliti ow'okumwanjo ennyo eri Saddam Hussein gavumenti yagwa bali mu dduka akimanyi bulungi nti mukama we ali wansi mu mpuku bambi akimanyi bulungi nti mukama we aliwa wansi mu mpuku ebintu byatabuka buli omu abadde ku dduka buli omu ali ku lulwe basajja bamufunzizza Musiliti Ibrahim ekimutaasa kuwaayaani Saddam basajja bamulina bw'atamuwaayo information America bagirina nti amaanyi kati bw'atamuwaayo biba bibi gyali alina omuwaayo era yakikola abagamba nti Saddam Hussein ali mu katundu ke bayita Adidawul maserengeta g'ekibuga ekiyitibwa Tikuriti kyali ali ku faamu musajja we bambi amuwaayo Saddam ali mu kava musajja wattu wansi mu kinnya ku faamu Amerika emulemesezza State House ebitiibwa byonna bye yali alina ng'omukulembeze Mungu abijjeewo ng'ayita mu Amerika ali mu faamu ali ku faamu kale ku faamu kubeerako ente kubeerako ebisolo byo bibeera waggulu nga byerira muddo naye former leader a powerful man like Saddam Hussein asula mu kinnya sina mpuku kinnya kale tugenda wakakati Adi Dawul south of Tikrit maserengera g'ekibuga Tikuriti musajja tujje yaddukira nga bitabuse Ibrahim olubuulira Abamerika later that very evening B'Amerika ne balagira abaana bambale bafunye info gye batabuusabuusa gamba nti ono era ndowooza mu gye babulya bagamba nti mbadde nga ŋŋendayo First Brigade Combat Team neyambala Task Force 121 ne bambala bagenda wa ku faamu waliwo omugga atuwuliriza kumpi awo guyitawo gwe bayita Tigris maserengeta ag'ekibuga ekiyitibwa Tikrit hometown ya Saddam Hussein faamu ziri 2 emu buli emu eriko n'ennyumba naye nga kyasobola okubeera mu nju nga enjuti yaziddukamu lwa bbugumu nga letuyina kati wabula nga azitya waliwo abamuyigga abaana be baliwa Fedeyin Saddam nga tebaliwo Revolutionary Forces nga tewali njabanyumiza emboozi y'Abafedeyin inshallah Saddam yatuuka n'okuteekawo ejje
eri abaana myaka 12 13 14 15 abaana nga babayita ba fedeyen bamulaba nga nzanyirako mufaafagane naye naye wano waali nga waliwo yadde nga tewali nga Mungu yaleesezza hama kakati bagambye nti Amerika teyakiwa budde ndowooza batya nti abantu bano bebamu bayinza okumulabula n'amyansa n'abulawo ne bayungula task force 121 first brigade combat team baali bamaze operation ezenda 12 ng'abuze saidi y'omugga bagisalako waliwo kumpi omugaga ayinza okuddukira no ku mazzi faamu ziri 2 masengeta gati kuriti gye bagenze ne batandika okunoonya tewali resistance yonna nti basuubira bo waliyo agenda bakuba because ekyali ku maka nga bagenza okutta abatabani mwawulira ekikopo bwe kyanyuuka tebyali byangu basajja nga bananga kuliko n'omuzzukulu wa Saddam emondo bayikuba buteddiza kumbi okumala essaawa 4 Amerika neremerera okuyingira mu nyumba mwe baali enju yamala gikuba zimizairo okutta bano kati wano bwo bagenze wa Saddam faamu bya bulijjo tewali yadde resistance omukulu asula mu kinnya former leader ne banoonya atuuliriza ne banoonya buli wamu ku faamu zino 2 ezaali ennene ne banoonya task force 121 ne combat brigade munange ne babulwa ne babulwa naye nga wali awo nga tebannalaba bulabi tetumanyi ebyali bigenda mu maaso ye wansi gyali mu kinnya Saddam Hussein yali akimanyi nti waggulu waliyo abamunoonya oba nedda ne banoonya b'Amerika bali wano banoonya naku zomwe ziri 1 Desemba no ziri 13 lunaku budde bwa lwaggulo bagenze ku farm operation ready down kati farm zino 2 emu bagiyita Wolverine 1 nababuguliddeko nti mu firimu eri ya ready down 1984 waliwo abatasha be batuma ba Wolverine nti abaali bagenda okulumba kati site si 2 ku baali banoonyeza Saddam emu bagituuma Wolverine 1 and bagiyita Wolverine 2 town Edidawol America ereseeki si squadron Delta Force ISA operators bali wansi wa team eya Task Force 121 First Brigade Combat Team bonna we bali kati ne batandika abaserikale nno balinga 6 America eresa abaserikale 6 n'omusobyo mulimu cavalry, artillery, aviation, engineering, special operations forces. Ebibinje binanga babirese. Mubanga bayungudde. Engineering bagirese nti singa tunasanga nga baliwo ekyokumementula nga webali n'amajaga genkize nnyo. Special operations force. Ne banoonya ne bayigga buli kimu naye bugenda okuwungeera nga tebalina bibalabye banoonyezza bakoze buli kimu faamu zombi Wolverine 1 ne Wolverine 2 nga baali bazituumye nga tewali kibalabye Edi Dawul maserengeta g'ekibuga Tikuriti webali bakomando 6 webali bagebo nti wali kulwana kubanga
tewaliwo bakuumi yadde. Ba operators bano n'abasirikale nga bali mu kumaliriza era nga bagambye nti maanyi gabawedde era nga bakkiriza nti operation eno naye ebadde unsuccessful tekoze, nga bamaze n'okutumya zi helicopters zijje zibatwale. Maanyi gabawedde omusajja abuze, bamaze okukola order helicopters zijje zibakime naye nga tezinnaba kujja. Tezinnaba kujja helicopter. Banyuka bakooye bakoze search ku farm nga bwe munaaba nga mutambula munyuka buli kimu mukikoze era bakkiriza nti buli jjinja lyonna balikebedde. Omusirikale omu baba tambula asanga ekimuli. Omusirikale asanga ekimuli akisamba ekimuli nga bonaba otambula kubanga eno yali farm. Asanga ekimuli akisamba n'obusungu balina bungi, asamba ekimuli. Kati bw'asamba ekimuli jjukira nti ova kunoonya naye era tokivuddeeko. Asanga ekimuli omusirikale omu wa America akisamba. Mu kukisamba ekimuli kivaawo. Ebimuli mubimanyi nti ebimuli ebimu bimera kungulu tebiba nnyo na mirandira wansi, era bwe yakisamba n'alaba bw'akisamba bw'ati alaba a spider hole nga wansi walinga waliwo ekituli nga kiriko nabbobi. Nabye bulungi. Kimuli bw'akisamba alaba a spider hole, ekituli nga kiringa ekiriko nabbobi. Sooke mulindeko abaayi, musooke mujje. Babadde bali mu kutambula batambula bagenda ennyonyi bwezigenda bapiikingira. Ono abadde ku bibye n'asamba ekimuli ne kivaawo. Kati alaba a spider hole, kituli kiriko bunabbo bikungulu. Musooke mujje, waliwo kyendabi wano. Basembera. Basirikale ba America abalala banne basembera. Kombe. Era mangu ddala kimuli ekisambye kivuddewo, banne basembedde, balina zi grenade. Bebuuza tugenda kutuzeeko ki kituli kiikino. Nabbo biwaali balaba ekituli kikkirira. Kanjetandikira awo. Webale nyataddeko Pal FM kuli muntu wabulijjo. Operation ekunoonya Saddam. Babuulidde awo tukomye wetutandikira. Babadde bagenda banyuka bibatami nakulamba bamunoonyeza ku sites bbiri zibuzi. Kati basanga ekimuli bakisamba ndi wansi balabawo nabbubi. Sirikale omu ayita banne agamba musembere. Kati mangu ago balowooza okukwata grenade. Katugikubbe kyonna oba kiwuka oba kituli kya musota oba waliyo kamuje katukwate grenade. Boogera bali ku kituli kungulu okwo. Boogera bagamba nti katukwate grenade. Kyonna ekiri wansi ejja kukitugira grenade ogimanyi. Ejja kufuula ebiri wansi ebireete kungulu. Kati gomanye ekyaddako kanziki. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye. Nawe leka Ate shishi lina okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what. Hello?
emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku manda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga star #1 hash oba kozesa manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Olina olususu olukufuukuuka olususu olubi olina binnabakula embalabe obuwere oba oluwumo kyusa endabikayo abasobula beauty world abasangibwa ensanje beboka abakuguka mu kutereezeza ensusu ezaagaana balina skin products eziri natural batabula n'ebisiga ebyerusa oli mukyala oyagala kukyusa ku ndabikayo oyagala kwerusa jangu mu sobula beauty world bakuwa ekiziga ekinaakukolako nawe oyagala okusigisa ekkalayo oyagala kusala lubuto nawe oyagala okuggyako mugaba okuggyako embalabe obusundo na buli ndwadde ya lususu yonna basanga emisanje kateeba ka building kukidda ku gompolola bakubireko katikati ku noti 7 noti emu 11 shenda 12 ne ku noti 756 16 noti 7 13 swabla beauty world. Mu kiseera kino ekya Ramadan, MTN Momo egenda kuwa eddakiika 30 ne MBs 10 singa ogula airtime okutandikira ku nusu 5 n'okudda waggulu. Ng'eddakiika zino kw'ossa ne data bundles zikola okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Ate mu mawulire amalala, MTN ekuwadde omukisa ogw'okutuukiriza empagi y'okuwa zaka mu Ramadan eno. Ky'olina okukola kyangu nnyo, nyiga star 165 star 3 hash oyingizeemu merchant namba 766 ogoberera endagiriro okusobola okuwaayo eri abeetaavu. Oluvannyuma MTN Momo ne Salamu TV sente ezo bajja kuzikozesa okusobola okugula ebyetaagisa eri abeetaavu. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu gaaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 notemo nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 mukaaga 3 16 oba ku chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 4 aljannatu gaaya. Oyagala okugenda ku hijja oba umura gula otrope hijja savings account wano ku Tropical Bank leero ku 5 zokka oba $5 zokka. Trope hijja savings account togiwaako ssente buli mwezi osobola okukola hijja ne umura ku kasente akasaamusaamu. Tulina ba managers abakuyambako okulaba nti buli kimu kitambula bulungi kuba ku noti 8 note emu note nyanya. Tropical Bank here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Tangaza ebirooto bya famire yo ne Star Times Solar. Solar negirako amataala ag'obwereere. TV geriko Star Times kabakusasulidde emyaka 2 byonna ku $5 buli mwezi. Kyalira ettabi lya Star Times oba erya Centenary Bank lyonna okwewandiisa okufuna Star Times Solar. Solar negirako eryanda likabejja garanti ya myaka 2 ng'era esoboka eri buli omu n'ensasula yaayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti emu 7 oba noti 3 emu 7 7 oba noti 8 noti 2 noti 5 oba kabuno bukutuusibwako Star Times Solar nga bali wamu ne Centenary Bank. Centenary Bank. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund paka ku bukadde 10. Nalongo wanji ebannange wayiga n'okulunda obukazalujja laba buno bukoko bwange ate buli buki maji weetaaga confid meat ne egg booster. Meat booster agira mu kaveera ka kiragala nga kaliko ekifaananyi ky'enkoko ate confid egg booster agira mu kaveera ka kyenvu nga kaliko ekifaananyi ky'eggi. Bw'okozesa egg booster enkoko ebiika amagi manene buli lunaku okumala ekiseera kiwanvu ate meat booster enkoko erya kitono n'egejja mu kaseera katono nnyo. Confid musange mu maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo oba tusange Kawempe Mbogo. Essimu noti 3 emu 2 emu noti 4 2 8 2.
nyumirwa enkola esinga n'essimu ya itel P55T ng'enejjirako charger eya watts 18 RAM wa GB 16 ate nga storage eri mu GB 128 k'ogatta kamera eya megapixels 5 kyusa essimu yo nga weefulira itel enerina eryanda erya milliamps 6 ng'ojja kwerabira omupiira okuva we gutandise okutuuka ku goola esembayo. Ogatta GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3 olunyumira okulaba yo TV. Essimu eno weeri ku maduka ga itel ne MTN wonna mu ggwanga. itel nyumirwa obulamu obusingawo. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye. Nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what. Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta kumanda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *109# oba kozesa manda app okwefunira bundles ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Tuli ku Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo eddakiika esigadde 23 okutuuka ku ssaawa 6 ez'omutundu. Nze OMUKUGU LUKUNGU NUHU tuli mu program ALIPOOTA na Mutaika. Wetukomye basirikale ba Amerika okumala essaawa eziwerako bakoze search Wolverine 1, Wolverine 2 bate balina kibazudde. Babeera banyuka omusirikale omu batugamba nti asamba ekimuli ekya kisamba alengera ekituli ekiriko n'ennabbobi kungulu gaa nti wonooteekwa okuba kati mungu mu kuvaamu kuba bino byonna bibeera bya mungu si bya Amerika si bya aba Katonda aba yatuusizza. Kati Saddam Hussein abakusimatukaawo kuba operation baali bagikolinze off nga n'ennyonyi ezigenda okuyita abaana baziise. Era kyandibadde kizibu Amerika okukomawo omulundi omulala ejje munoonyaawo kuba yali amazeewo emyezi. Naye raba bagamba nti baba bagenda n'ayita banne abagamba nti bannange mujje mugere mujje tulabe. Kati bali awo beegeyamuga tukole tutya. Omu ku bo aga nti kwate gurunedi singa ebeera 5 nga mpanvu ebiriyo tujja bigira kituli tukirabye kinene nno kijjako kisobola n'okgendamu omuntu naye wano wekitandikiramu mwe mutono. Kakati mu kwegeyamu balowooza okukwata gurunedi. Wulira ekiri awo balowooza okukwata gurunedi bagisuule munda balabe ki ekinaavaayo. Naye mu byonna eyali wansi nga ye Saddam Hussein yali awulira era bw'awulira ekigambo gurunedi yadde nga baali boogera lulimi luzungu oba olulala lwonna naye at least nti ekigambo gurunedi yakiwulira. Enswagiro waggulu ku kinnya mwali wansi bwe baayogera ekigambo gurunedi Saddam Hussein nga ensi ekitegedde era bakulaga nti munda mwalimu n'akatebe we yatuulanga n'azannya ku geemu. Nti mwalimu n'akatebe mwe yatuulanga musajja wattu n'azannya ku geemu munda. Ndowooza ebirala tujja kuba twongera okubireeta omulundi omulala naye bakulaga nti muno mwe yabeeranga ebiseera ebisinga yaliringa tasobola kwegolola yabeerangamu nga yeebase bwebasi nga abeeramu nga yeebase bwebasi ku sayidi endala nga bakulaga nti we wali ne toyireti ye bakola sikeeki Amerika ne bagifulumya
Saddam ngeri gyabeeranga munda mu kituli kino oba mu spider hole. Naye mu byonna tubale twaga kwetegereza operation Ready Dawn. Kakati oba era kero tusigaleyo kale tujja kulaba kubanga mu operation ennyingi atera mwe muli nezo ye mwennyini ze yeekolera mu bye tujja okutunuulira operation ye Harabuja n'ebirala Bafedeyin Saddam n'ebirala byonna ebikwata ku bukulembeze bwa Saddam Hussein n'operation naye mwennyini ze yakola tujja kukomawo nabyo. Ndowooza n'omulundi oguddako tusigale eno era mu Baghdad okumuwozesa byonna nga ebyatambula. Inshallah tujja kwongera obyetegereza. Alipoota namutayeko na ku lwaleero bwetyo bwegenze nga bulijjo mubeera bawuliriza balungi ku Sande kuno abagenda maaso n'okuba nti muteekako ne muwuliriza ne mugoberera buli kimu nga bwe kigenda maaso n'okuleka nti kitambula. Inshallah katudde n'ebirala ku Sande eddako yenza omukugu Lukungu NUHU nkwagaliza akaseera akalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilohertz 4 kubanga tufaayo tuwuliriza tunoonyereza. Moi Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo. Omuntu oyo